aya basa ensonga zezo tutandikidde wano omukyala gwe bayita Grace Kane olunaku olwajjo yayise ku mulugu gwa Facebook. Oyinza ogenda ku Facebook era osobola okuba ate ng'osaakinga bino, oyinza ogamba abayimbi tubawaayiriza. Omukyala Grace Kane olunaku olwajjo ono muyimbi nno, muyimbi ava side zeno Masaka bayitayo Bukunda side eyo, yasobodde okuba ate ng'ateekayo ebifaananyi bya muwala we. Muwala we n'amuteerayo nti amuguliddewo Facebook, amuguliddewo TikTok ne Instagram, ng'asaba abawagizi baba Grace Kane basobole okuba ate bagenda omufollowinga yonna ku mikutu egyo gy'amuguliddewo. Abannayuganda nga omanyi ku Facebook omwana tannatandika nakwogera naye abaana kye bamukoze. Bangi ne bagamba nti omwana wa tata Saamu, omwana ne bagamba ng'afaananya Kididi, omwana ng'afaananya ali Mpalonadi, byonna ne babyogera. Ne bavuma Grace Kane ne bamugamba nti lwaki ogeraageranya, olw'ensonga nti omukyala gwe bayita Rema Namakula nnaku nga 2 yabadde yakateekayo ebifaananyi bya muwala we. Awo nno Grace Kane naye n'agamba bwe babandi wagone nange kambuukire ndabe. Bwe yataddeyo ekifaananyi ku Facebook abantu tebamuyisiza bulungi ne bamugamba omwana. Grace Kane abadde mu busungu bw'amaanyi nnyo naye baaba abaana bali ku Facebook si bangu wadde n'akamu naye nga bamugambye. Kino kinayambako ndowooza ne Grace Kane okudda kubanga mu mawulire abadde taliimu ennaku zino. Naye nga ndowooza na kino kinayambako okudda naye ndowooza omwana nga tannaweza oba myaka 18 oleme kuba ate nga omuteeka mu ntalo. Grace Kane omwana mutadde mu ntalo oba oliawo bitusobedde ne weebuuza. Grace Kane bannange anaatubuulira ensonga zino naye omukyala Grace Kane kamukuweko wano owulire ng'ayogera atabukidde bano abasoodde okuba ate nga bamuvumye. Ojja kuba ate ng'osaasirako ebigambo ebizito, osobodde okuba ate nga mbimyutinga wonaawulira akakaaba omanya ekigambo kizito nnyo kiyinza obutayita ku mpewo. Muve ku mwana wange mmwe ngenda kutunka n'omu ku omu. Muve ku mwana wange mumuvuma nakyamanyi ku nsi kuno. Mwana wa nyammwe mumanyi haso gye tuyiseemu n'omwana ono. Ndaba omuzina oguddamu okwasamira omwana wange. Wama temunja samira mmwe njabba noonya omu ku mutemuna kyemugenda kunkola. Ne bwe munanvuma njabba vuma. I will abuse this stupid of you. Mwasamirira balage emikono. Show them. Yes, show them. Do you have any problem with yourself? Balage. Oli kalamu, oli kakunji, olina empumi eringa ya daddy wo. Kitegedde. Grace Kane abadde ku Facebook live ku account ye ng'ateekayo nga yeemulugunya kwabo abasoodde okuba ate nga bavumirira omwana we. Agambye etteeka lye baleese computer misuse agenda kunoonya omu ku omu buli omu. Ebigambo bibadde bingi nnyo. Wulira live agikoze badde ya dakiika 3. My baby looks like her dad. Okujjako amaaso ge gange. Yes, afaanana daddy wembwa mmwe kibadugude. Muve ku mwana wange mwankolimirwa ne musiraana. Muli ebikolimo bibatta. Temuddamu kuvuma mwana wange mmwe. Nja kuvawo n'ogwana gw'omuntu. Muvuma abaana bantu mmwe baani babe nyini mukoze black sister gale nga mukuze. My daughter is so beautiful. Ye Grace Kane omuyimbi nga agamba nti abavuddeyo nga balumba omwana we naye abalumbye bubi nnyo. Agambye nti omwana we mulungi nnyo yafaanana taata we. Omwana wange mulungi, she's so beautiful. Afaanana daddy we. Yes, afaanana daddy we. Kibadugulire ddala. Manyi mwagala nnyo okwasamira nga mwasamirira abantu. Nina kye nayogedde okuposinga omwana n'abagamba nti peegi yange bamta Grana Ilona. You get Aisha. Yabakozeko ekyamu mizwina mmwe. Lwaki mulina empisa embya mitima egyeffutwa? Mwagala kuvuma baana b'abantu baserebu banaakomawo. Bwemma mwayagala esima abaana bane bamanyiza nzebbo. Temunja samira temujjamu okwogera ku mwana wange. Ngenda kugunda gumu ku gumu. Bwe kana bakatayimba nga kakubakunda. Buli ayogera ku mwana wange diniira akatayimba mu ngenda kukuba akatayimba ku mutwe. Muleke omwana wange mmwe muziina mmwe. Mubonyeebonereeyo. Ensebe atundi. Nala guno muzwina, there is someone here. From
Probably she was even yadaba America bayani. Let me even see. Mbaze never sirikiri anchaba pima bongo manyimuloza musobola buli muntu. Temumanyiro omwana angamwe bizina mwe ambasho nizala jula mutwe. Wama bajjamwe mbuto abayanga temuli babi malega nsonyiwa naye walisine kijjamwe mbuto ngajagala okumanyira muve ku mwana ange mugenda asajja bakiranya nkejantu bana mwana ange mwe akulukusiza ne ku maziga ngali ku live ye nga alwanira muwala we omuwala Grace Kane ategeza mu busungu obw'amaanyi agambye omwana bamuzaala na busoga mu muveeko mwana ange mujjembi bozi byammwe whether what or what amuzijukiza don't tell me yes stupid stuff temulina makulu mwena mwasire neyo mbiziko zetu ngazi olosiranya wano ku live omwana owange baanti ku social media ina banji baanka ina banji batata ina banji alina nabewaabwe busoga balina mukwate okuyinda kwa molo okuba muli awo oba I don't know about oba mulowooza biki mwagala okusindika ennyindo zammwe mu bintu ebitabakwatako mudde mu bintu ebitabakwatako mutandika okuvuma kiwezi tolina nakyolaga nze hafix olina kiggwe masiikini omanyi omwana bwaluma alyogezeeko omuleeba oba eddawo kusirenga kuteganjala aya basire Queen bamuyisiza bubinyo ne bamugamba nti totuterayo Grace Kane kwe kubakeereramu mu mbeera eyo ng'abategeeza nti yazaala omwana omulungi yamuzaala busoga awo nno bibeera bigatta bye tubaali tulowooza baatugamba nti Prince Oma ate Prince Oma naye ava mu busoga gye buvuddeko Prince Oma yavayo ne yeegaana n'agamba nti ebya Grace Kane tabimanyi amwesibako bwesibi awulira sina mukwana Grace Kane si mukazi wa Grace Kane wanyuze anedda ali kati DNA ekigireta wabukakafuna kwa reality okitegeera nawe kenyi kanko example omanyi kwa abasajja gye unovera gye tambulira abasajja omukyala ayinza ovaayo naye atula kubanga katika omuzekanza mulimu gwenkola n'agamba omwami onzo omwana ono gwenina uwe because he has been spoken with publicly abantu boyino bawakyalite okitegeera omukulu ono yavaayo ne yeegaanira ddala ng'alina obubaka bwe yaweereza Grace Kane olwo bamuyita Prince Oma naye muyimbi Grace Kane mu mboozi yategeeza nti omwana ava busoga bantu baffe kuba naive nakukozesa bantu banaabwe kibi nnyo tolaba muntu olina ogamba munno alina kino kati nga wa kirina kamuzanyezanya guno temujjemu kino kibi nnyo it is very wrong you get kyenyiza okugamba ekiriwo siga muno babikola ate muno samu ebintu bino bikola wabogera nate media eno can post about anything omuntu asobola okudda ina post n'agamba this nateka kumanya this and this and this it is everyone has a right on their social media platforms naye ate nze kyemanjagala njogere nga kyenjogedde nga nze akyogedde ate nga nkyogera nga je nganze nga